kakati Timo twatunulira ko Uganda eyasamba AFCON wa 2019 e Egypt ne Uganda eno gosu yakwezo Uganda ebbiri eriwa Uganda gyogamba nti eno eyampa ekisinga ko kweze ebbiri like comparison yeyo gwo kusadiwe erietya ashi njo ino soko kumanya nti fete twawula twawukana just nti abasambi bawukana mu ku talent but mu Uganda kizibu nnyo vaawo omusambi nga wogamba nti Messi avudde mu Argentina oba nti Ronaldo avudde mu Portugal ekyo tekiriwo ne tugamba nti okay tuyinza oluzinga mukole tugamba nti kale Travis Mutiaba avudde mu team tuyinza okulakinga that interesting football naye era Travis Mutiaba ne waba avudde mu team tusobera nga tukolaki tuwangula ate nga tweyisa nesa gitwale tweyisa mu kisaawe tufuna omwana because abasambi abo enteekateeka yaabwe gye mbadde ndi mu kugamba nti teyawukana nnyo bazimbiddwa ku beesi y'emu abangi Sparta abangi academy kale weebeeramu ntono abangi kale basobba mu academy naye nga maama ye yalina obbeera nga amukutteko ennyo tuukawo tulina wetuli wetwesibidde nti wetwetaaga okubeera nga tukola kituyita nti kyova olaba nsi okugamba nti kizibu nnyo okuŋŋambayo omusambi amala ku ttiimu y'eggwanga emyaka 10 kizibu ekyo ndowooza ayinza okubeera amalako eddene wataba Densi Masinde Onyango MOP ne Captain Sekajja kizibu osanga ku Uganda omusambi ate Geoffrey Massa alright tubaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel chenyizo ga chiri chimu subscribing sharing commenting viewing munafe nafe tuongere okunonyeza ebinyume ebisesa era ebiyigirize era ebizimba onako lwalero lwanjawulo omuntu gakwogera ku byamizannyo ku byakapiira ekyo vola abandeso omwami ono lwaita Timo Sports waliyo sports and transfer zone mukulu Timo buza kubatulaba. Okay, atubalirizaako tugenda banoza nga tukuyisa mu buli kimu amanya n'eddoboozi Timo Sports always amba mukimanyi tukasonda bako bwoti manyirawo gwe buli kyoba omanye ekikwata ku byemizannyo okwetoola ensi yonna Uganda ne Bulaaya yonna obeera ogenda bbanga onfuna bulungi loud and clear. Ye Timo Sports onako lwaleero gwe tuli naye musajja asinga okuwa update sawa ku social media kunaddala ku TikTok awo abamumanyi mumutegeera n'abatamumanyi mwali mumuwuliddeko amanya gange nze Ashimwe Museke Kampala's Bondad onako lwaleero tugenda kutunuulira nnyo twakwogera ku bingi naye tugenda disimba ku ttiimu yaffe ey'eggwanga Uganda Cranes oluvannyuma lw'okubanga ebibinja bya AFCON 2025 byafulumye mukulu Timo tutandikira awo tiimu yaffe ya Uganda okuva wali mu qualifiers ng'etandika yali mu kibinja tuyitiyemu ku kibinja kye yalimu then tutambulira tujje mpola mpaka eno twali mu kibinja ekitali nnyo ateke because twalina muzi Congo Congo etali eno Congo ene wali Congo Brazzaville twali mu Brazzaville twalina mu ndowooza ne ttiimu ya South Sudan abasudaani abo nabo nga tubasobola then ndowooza ttiimu gye twalinamu eyamanya linga South Africa yatuwa challenge kuba yo twagenda ewaayo ekyewunyisa aba South Africa ne baagala n'okulwana twabajjako tuttu agoliyo media eyo screamer gye yakubira ewala yali yattabu nnyo emu ku goal ezamwogerwako then ne tubakozesa tuttu kuba omupiira twali tuguli mu ngalo zaffe batwawula mu 9 bwe batusookayo tubakuba 2 then ne batwawula eyo nga guggwa olw'ensobi ezaalimu then ne tujja tusamba zino ttiimu endala Bakongo bano twali tubasobola obvious atubadde tujja tubasobola naye ebisinga obbeera ebyokuyiga ebyalimu nti first of all abagizi badda mu bisaawe naddala Nambole nti yali aggulwawo kati excitement ate abantu Nambole egenda okuggulwawo nti twesanga nga Abannayuganda nga obamanyi nti fe ezimu ku ezo ensi mu Africa esinga okwagala omupiira ekituufu ndi batujagala however tetulina nnyo basambi bali talented bali ku Bulaaya naye nga mu kyokwagala omupiira tuli nze netwala tuli ku top just ekitubulamu nti sometimes tetulina quality eyinza okubeera nga etufuula ekyo ekyo kyetuli naye nga omupiira tugwagala ng'Abannayuganda era ndowooza
abantu mukipinga kye mwakola kuba abantu baali bangi mbisa kozi nambolo yatuuza abantu bameka ali mitwalo ena plus ate nga kisawe kyalinga kijjula kitegeeza obuwagizi bwobwe buli kakikulaga nti oba osobola okuyita abantu emitwalo ena nga tusamba eddiba kitegeeza kiba kyama ate nga ne tiketi yali mu kabeeyimu nti abantu babeera bali mu kaseera nga baagala ate nga nekyebaagala bakifuna. That's Nambole. So guys, akyali kyamaanyi buli yagezaako okuteekamuko kasente yagezaako okuwagira yagulanga tiketi n'aguli abagulira ekya Uganda kyo kikwata ku buli omu ozamuko buli muntu yenna abeera determined danja n'abeera ng'alaba game. So I was very impressed with the numbers ezaliwoko then ekirala ne performance y'abaana mu games ezimu. Tuyinza okwogera ku game ndozange eya Congo eyewaka y'omulenzi ajjo yalina omutwe omunene era kifukidde ekizibu wakati netumaane tuba tokyali nga tujja tubakuba Alan Okero nga jakola sister eyakabenje ennyo yagiwa wembasa yaide Judy Semugabi then ne game endala ndowooza yasinga okunyuma abasudaani abaali batwewulya game yali ya muliro nnyo eyo yali ya muliro nti Sudan kati yo weetuuse South Sudan aweva ki bo ba neighbors noize neighbors baba balina okujja bateekewo embeera okimanyi nti over 1 million ey'abasudaani eri wano mu Uganda kati wetubeera mu kaseera nga tulina kumpi miliyoni nambe y'abantu abava eri okujja okufuna n'obudamu kikulaga nti baba bangi abamu bamanyi n'Oluganda so kati baba naffe nnyo era ndowooza abasambi abasinga ba Ivan Data n'abasambi abalala bonna be mumanyi ku Sudan national team bageriga Tendere abo baana bakulidde wano waffe abamu n'Abannayuganda just ba Northern bagenda ne bakubira so dabe yali nnungi yatunyumira ne twagenda e Sudan era twateekawo cost tuition ate n'abaana abewaffe abeeri ne bajja mu numbers okitegeera kati n'Abannayuganda bangi nnyo eri abakolerayo so kati twagenda nayo mu numbers mulenzi oyo Tadeo Rwanga yakolera enjawulo ate wane Nambole nekijja nekimutabuka Nambole nekijja nekimutabuka so akyo ndowooza nnyo general ekyali mu qualifiers then the team abasambi nga bo tulina obbanga tubeebaza naddala performance ez'abasambi abamu nga Alan Okero yalina performance yali ennungi yaddala nga yali ava ku bench n'akola enjawulo then omusambi olagwe tuliza obbanga twebaza agenda kubeera omulenzi oyo ali ku ttiimu ya APR yakola ne transfer nga ava ku ttiimu ya Kitala Dennis Omedi yava ku Kitala by the way yateebe ne ku debut yateebe ku debut yakigambibwa nti bagambye mbu mu APR afuna 5 $5,000 eza dola sente Abanyarwanda ng'omupiira bagupisa ennyo sente nyingi kati Dennis Omedi ali eyo mu APR alabisa ndoza agenda na Hakimu Kiwanuka Hakimu yali kuvira so kati bali eyo bali mu kubanga basamba eddiba bateekawo kombeera kakati Omedi na performance ennungi ndowooza muko yalowoozesako n'abantu nti alina kutambula agenda ku Bulaaya kwa agenda nagenda performance yali nnungi ng'akola trials teams ez'enjawulo but akyali kiri ngwawo bimanye bitagalatagalamu ate nga n'emyaka numbers ezo myaka 30 toso agenda ku Bulaaya kubeera nga kyogenda okuproving era actually alina kukkirirawo Rwanda kati akasente agenda bbanga akakola mpolampola omusambi Mulandozi ali Elio Caprodosi one of the talented players however games ezasembayo teyalimu but yali omu kwabo abasambi betu bengamba nti balina performance eri extraordinary Elio Caprodosi esoka atuwa seniority mu back natuwa class mu back anatuwa that ball passing attribute yali ebulamuko mu center back ya fenti babaka betulina bonna balungi I agree bahalidi bonna bagezako kubanga balera otekawo embeera naye balina mu kyebabulamu ekyokubanga bapasinga eddiba nti omwana oyo akulidde mu ttiimu ya Roma yakubako ne ku Italy Unders okubeera nga akuba ku Italy Unders akyamuyambako okubeera nga akola nga performance ye ebeera ne skills azituwa abulungi ndowooza nga coach yali amwesiga nnyo ndowooza yakajja okuba nga afuna ttiimu magenda okukubira omupiira mu mbeera yonna so kyekyo nno general ekyaliwo mu qualifier alright kakati bwana ttiimu mbadde njagala twogere nnyo ku neeyisa ya ttiimu ya Uganda Cranes nga oluvannyuma nga ekibinja emaze okukitoopinga ng'era erabira ddala etandise ekkubo gyeraga okuyitawo okugenda mu AFCON limaze okweyerula tugerera ddala ku neeyisa yaayo naddala ku mipiira 3 gino wammanga omupiira gwa South Sudan nga tuli eri e Juba n'omupiira gwa South Africa wano ewaka n'ogwa Congo Brazzaville sooka otuyitiretiremu awo ttiimu enneeyisa yaayo kuba abawagizi abasinga batulaga nti kyakyukamu kye baali basuubira si kye baalaba
tusirangaze mukaawo omanyi ebiseera ebisinga nti Abannayuganda kyetusooka okulina nga tumanya nti ttiimu y'eggwanga abasambi nga bo tetuli nnyo better than Sudan ekiri awo 1 aye tutuuka ku level ya South Africa 2 like tulina ttiimu abasambi abayinza obba nga balungi but abatali bategeke kimala awo enjogera bwetyo ndowooza owakapiira bakitege the team is good tulina abasambi abali talented naye tetwabategeka abasambi abasingirawo boogenze most of the players babadde baana b'amasaza kituufu tetubaddeko n'abasambi n'ogamba nti omwana kwakati ndowooza academy saawa zino nali njogerako ku nsonga za academy saawa zino ndowooza eriwo tuyinza gamba Elkambi ye Masaka ate nayo si yaffe just a foreign investment yajja muno nabo bali mu kunoonya kati bali mu kunoonya kasente ti twesanga mu kaseera we tusinga okubeera nga tusuubira ebingi because omwana ajja kutunula bw'ati agambe naye Alan Okello kyekyenjawulo kyakola naye wotunula background ya Alan Okello nga muteeketeeke naye enteekateeka ya Alan Okello si yenteekateeka gye baateekamu Alan Makowena wa South Africa osegeera nti enteekateeka ya Alan Okello mulimu abasabi bateeseteese mu Congo benaba abali mu Okije abali mu tiimu ya Rennes abali mu tiimu ennyingi mu France ng'omwana akula kuva ku myaka 2-3 ng'akimanyi nti ngenda bba musambi wa kapiira wano omwana asobola okuba nga yeezuula nti ngenda beera boola ku myaka 15 oba 14 n'okuyisaawo olumu omuntu yeezuula abakubamu awo ne bamuyita ku ssaza n'amaanyi yeewulya nti eddiba banenceeka ndisobola ebyaddala kituufu okitegeera tutuuse mu kaseera nti tutuuka mu kaseera nti Abannayuganda tulina kye tusuubira tugamba nti eggwanga twagala libeerenga Egypt naye ng'enneeteekateeka nga kituufu nnyo kyoyogamba tweteekateeka nga tusuubira obbanga osamba nga Egypt kituufu kyekibi ekiri ku Bannayuganda nti ate ne twagala tubanje ebya Egypt kati bweba obuzibu obuliwo nti kyetubanja kinene nnyo ku kyetuteekamu wobba mwagala tubanje ekyo kitegeeza tulina okukikolerera tukituukeko then tubanje ekyo kyetukola kyetubanja right now I think Uganda kyeyatuwa kyekisinga obba ekyamaanyi nzaawo mbadde happy nnyo with the performance mbadde happy nnyo because kyekyo kyetusobola okuba nga tuwa olw'abasambi betulina performance gye bayinza obba nga batuwa yeeyo kakati timo twatunuulirako Uganda eyasamba AFCON wa 2019 e Egypt ne Uganda eno ng'osuubira kwezo Uganda ebbiri eriwa Uganda gy'ogamba nti eno eyampa ekisingako kweza ebbiri like comparison yeyo gwe wokusadiwa eri etya ashim kyoyina osooka okumanya nti ffe tetwawukana just nti abasambi bawukanamu ku talent but mu Uganda kizibu nnyo vaawo omusambi nga woogamba nti Messi avudde mu Argentina oba nti Ronaldo avudde mu Portugal ekyo tekiriwo netugamba nti okay tuyinza oluzingamuko netugamba nti kale Travis Mutyaba avudde mu tiimu tuyinza okulakinga that interesting football naye era Travis Mutyaba ne waba avudde mu tiimu tusobeera nga tukolaki tuwangula ate nga tweyisa neeyisa gitubadde tweyisaamu ku kisaawe tufuna omwana because abasambi abo enteekateeka yaabwe gye mbadde ndi mu kugamba nti teyawukana nnyo bazimbiddwa ku beesi y'emu abangi Sparta abangi academy kale weebeeramu ntono abangi kale basobba mu academy naye nga maama ye yalina obbeera nga amukutteko ennyo tuukawo tulina wetuli wetwesibidde nti wetwetaaga okubeera nga tukola kituyita nti kyova olaba nsi okugamba nti kizibu nnyo okuŋŋambayo omusambi amala ku ttiimu y'eggwanga emyaka 10 kizibu ekyo ndowooza ayinza okubeera amalako eddene wataba Densi Masinde Onyango Emokwi ne Captain Sekajja kizibu osanga ku Uganda omusambi ate Geoffrey Massa bebalinga abaludderuddeko omusambi we Uganda batandika omufula exintana nga yakakuba emyaka 2 ne batandika Faruku Mia look at Mia kamukulageko wano oyinza okunjulira kapiki kyanja banka kuwaawo olikatera abatulaba Mia natunulidde Mia ne ngamba is this Mia nga oyinza ogamba agenda myaka 6 araba ekirevu
yonna yagejja amatama ageze but ono Mia wabeera mu nsi endala olwo aba atuuse ku muntu gwe tugamba nti atambulirwako ensonga gwe tutandikirako nga tuyita kyogamba Mia asooka Aleken okuba ku national team Aleken akuba ku England ne Mia akube ku gundi Mia asooka Messi okuba ku gundi ku national team nedda sewo Messi nakati akyakuba where is Mia ne Mia ne waba akubye game era abaana bajja kugana ne bamuyita oyo Mia bamwagaza ki batusibyeko abasajja wadada batusibyeko abazee oyo musajja kati akuze wadada mulabe kati agenda myaka meka ninga abadde akakuba emyaka 3 oba season 4 kati nze nkuwa budde tugayitamu wano emyaka 2-3 bagambe nti hali aluddewo abagizi bo bakakola ku face empya kati kiddayo wali nti abawagizi ebiseera ebisinga basuubira ebingi ku ttiimu naye ate ng'enteekateeka eno ku basambi eno wansi tulina kusuubirira kusinza ku kino ku basement y'abasambi expectation we zirina okuyimirira Ashim kiri ku mbeera ya kubanga eneteekateeka eya national team olaba akapiira k'omuzungu wowe katuuka n'ogamba nti kakati ono omwana asimbudde nyinza okuwa example nti kati Arsenal engeri gye batunuliramu Nwaneri ku myaka 17 naffe gye twandibadde tutunuliramu Magala ku 16 okitegeera naye fena tuli wano lwakwandi Magala wa academy kati tufuneyo tuizo kugambayo omwana omwoyo emyaka 16 kale kangeze na ku mukulu wabiri nti engeri Arsenal gye tunuliramuko akali kangeze mani engeri gye tunuliramu Amadi naffe gye tunuliramuko Travis waliwo enjawulo era however Travis is talented ate Amadi ayinza obba talent ye mutegeke ne Travis ayina bingi byakola nogamba this is a bowler naye mu myaka 10 singa Travis aba teyeefuddeeko nga tabadde mutegeke okutegeka omusambi tekyetaagisa kubeera nga omusambi oyo agenda kubeera nga bamuliisa bakola ki no it's always the management mumanaginze mutya mumukumbye mutya kyova wawe yambuuza Timo lwaki gundi abeera bamuwasiza abawasa ku myaka 17 18 Hendrick bamwagala asetolinge kuba bakimanyi ebisingo tawanya abasambi bompira sina basambi bokka nebitawanya abasajja n'abayimbi bonna kati baserebu abasinga basegera baba bakazi fena tukimanyi ekisulo omusajja muki mukazi ate kasitobeera star ebintu byotagenda kwewala bigenda beera bakazi takati bakumanaginze batya nti omwana Hendrick tagenda kuyagga kubeera muntu mukulu message buba bujja ku simu kitegeza Hendrick abakazi we banalaba nga omwana akubye embaga agattiddwa bajja kwesalamu bajja sikamu ne Rashford era ekimutawanya katutowe example ku muzungu yennyini Rashford kye kimutawanya tali married ojja muddamu muli alina akabaala mwali yali mu bijaketi kati yetakayana kuba afuna emitwalo 10 asatu ojja musanga mu bbaala ali wana ali wali olw'ensonga Rashford is attractive each and every lady aba ayagala kubeera nga akolaki ngafuna ku muntu nina mukwano gwange abeereyo Dubai muwala yampereza ku video nga ne Rashford nanga abaana we bajja eno kiba kirala njaka kulaga tuvudde ku kamera nti kyekyo kyenkugamba nti sometimes aba basajja bayina engeri gye boganizingamu abaana baabwe nti sawa zino senga Magala gundi yone ya Elkambi emanyi girlfriend we kituufu ku reality that's the reality abazungu bate bakwata ngera girlfriend wa Magala reportinga ngense mu manya we fad bayinzo bate bali married gafena tugamba nti yono girlfriend wani wa Magala okufuula Magala nti aleme kubeera nga ayagga naye banga protection that's a protection and to every bowler eno message egenda wamu omulenzi yena ino ba manager ebintu ebisoko kubanga mukola kuba bowler omwana mwino okubeera nga mbateeka mulaite tumanya nti ono alina omukazi bwati kubeera babala bo kati ne wana kikweka at the end of that day bijjo kumulemesa temuziwenga ensonga
nti gundi oyo ekyamuno nekyamulemesa akapiira bakazi ebadde ensonga ku cranes ejo nti abasambi abamu agenda awe Namboole bino byempanyi na proof lwakuba nti abasambi basaagala balabisa mikwano gyabwe ng'omwana okimanyi eddiba alimanyi nenge ebimu ku bimutawanyiza biragalalagala n'abakazi period ate ng'ekimuleetera onjwa ebiragalalagala ezo peer groups afitinge mu grupu y'abanne biki nti ffe tujja ne tugamba nti omwana gundi eddiba nga yali akuba lingi kati aliwa nga questions zijja zeebuuzibwa abantu ne gwe genda weekebere gwe mutuukirire mu associatinge bulungi omuggyeko ka hint ogenda okulaba nga onaagoberera obulungi ng'alina abakazi nga 14 alina embaala alina esoroti alina ekampala alina eggulu alina buli gye yakubako pulo osegetegalina mukazi naye nga alina emyaka 23 awo ndibe batajja giweereza agenda concentratinga kocha ajja mugambako nti tuula wali alowooze kocha muzoli anyinamu ne kabebi kali wali esite ate bamba tamanyi ofunamu obwinamu kasente nga buli season wetandika muwayo peya zengato 2 ate nga game wetandika match day nga olugwa bweti akonerawo tawumuddemu omusanga mu kask enkyano omusanga mu nonivi enkyano nogamba ne kakati ono anka nakubajja omupiira so ebyo bimu ku bihindalinze abaana baffe okubeera nga baperforminga bulungi n'okubeera nga ku national team bava mune ekirala it's all about the academy ebadde issue ffe tukiyita grassroot football omupiira guno guyina emitendera omupiira kyekintu ekisinga okusasula ssente kyenaakalabye ekyangu okufunamu ssente lwaki oyogera bwotyo wana ttimu sinalabako ku kintu kisasula ssente nga bakitegese ng'omupiira I can assure you nothing nze nga nze so akwogera mu kintu kyakisimanyi one tunulira omwana ono yakakola transfer yavudde mu Aston Villa wa myaka 21 bamuyita Dulan yagenze mu abadde afuna emitwalo egi 5 agenda afuna emitwalo 30 mu egi nga tekuli musolo tugeze omutwalo gwa dola guli millions 35 eza Uganda eje emitwalo 35 okusanga omuna Uganda zifuna omwaka omulamba wano e Kampala Nza wamu majingo mungamba titimo naye omwana agenda zifuna weekly okategedde nasajja nabo bazze kwonoona mupiira basajja abawalabu bali mukulaga invest batugamba invest bana abaana ba black bebage sigamba mbu basosola nti bagulamu bazungu bokka bamane bali eyo era abaddugavu mwe bali oshegeera nti omwana ngoyo Duran ezo sente zafunye zigenda kyusa family zikyuse ku kyalo zikyuse ate na yazimba academy ezimba abaana kituufu kyoyogedde ekibayita omupiira nti abantu tebamanyi nti ensi ezimu zidevelopize lwa mupiira teri yali azimanyi senga Cote d'Ivoire teri agimanyi kwasa okubuuza abantu abiri ani amanyi president wa Ivory Coast ng'ate waliwo amumanyi ani atamanyi Didier Drogba ate waali kituufu ani atamanyi Yaya Toure kituufu ekyo kyoyogera buli muntu amanyi ku Ivory Coast abamanyi ku Senegal the president wa Senegal simumanyi naye omanyiyo mane bani besimanyi Senegal oshege nti omupiira ekisokera ddala guyina ebintu bingi naye baguzimba nti kyova agambye nti senga actually eno message kyemanyika n'akantu era anaakafuna ali katambuza I think government terina nnyo kyesooka okubanga ekola esooka yawule ministry ya sports ibeere yokka education ekisooka kibenga kikole yo yeetongole ekirala basooke bazimbeyo ku kye bayita academies government yezifundinga waliwo Asekimu Moses eyaleeta Yaya Toure neleeta Kolo Toure neleeta eresa abasambi banje eyo nana Toure family yonna yava mu Asekimu Moses era seno yagula Kolo Toure nge directing emujja muki mu Ivory Coast n'abasambi abalala bangi abazenga bagulibwa nga bava muki kakati bwana timu omupiira yagwenja batugegwe omupiira gwa Uganda egenda osamba Nigeria tusoke tugusunsulemu katono nnyo Nigeria ono tumusinkanye emirundi giringa 3 kwena ensinkano ezisembyeyo simbi bwemba nga serabidde
gw'osuubirwa mulundi guno Uganda enaalekawo kalikyeri okusinzira abaana bajja teekawo embeera anti kugambe kisinza manyi Nigeria erinamu ebirundi ebintu bibiri Nigeria tiimu gyemanya soba n'abasambi bonna nga ne Ghana ndowooza Nigeria and Ghana nga bonna balungi naye ne bajja nga basamba byabwe buli omu ng'ali ku kike kati embeera webezzewo tukozesa advantage eyo we banajja nga baagala bajja tukuba ekyo kibagambira wano abadimula Lukman bajja nga baagala aba Victor Boniface baso tukuba nera tuba tugenda tebasa tukuba bino 6 bicha 2-1 1-0 oye afe tubateekako embeera naye we bajja nga tebaagala tubasobola ekyo gukyoba omanya mpazi ko nekyo yakinyinza okulaba awo nti kirungi cyane tugera basamba knockout kyekyo tukuba gumu noddeeka bakuba ebiri ate bamanyo saagirira ate ekigambe Nigeria manyo saaga kiva era twalabako wano ne Rwanda yamukwata omupiira juzi ate ekigamba nti yo Nigeria wera jange eyagala biralamu ojjanga teyagala nyango okuba kuba bo bali lezi omanyi bamanyo beerawo ne babeera n'obutakanya mu federation kino nakiri ogeraba nga tebakoze eki tebazze naye we bajja nga bagaye tugenda gukuba baba bagukunyiya kakati tusoke twogere mu position ku position musambi olusi ne ku musambi bompya kwa Nigeria guno ngutunuulidde nnyo lw'ensonga lwaki nti ompya kwa Nigeria guno gyemu ku tiimu ziri mu kibinja zirina ku basambi abamanya abasambi abasobola actually nobo tunuulidde Nigeria esinzeeko Tunisia bobo gasse you're right musambi ku musambi can't compare ourselves kati ntunulamu mpira ebimu kati abasambi amu we bayita n'abaffe we bakuba comparison yeyo it's difficult when tugenda kumanya profile we can't even compare we just say that God help us one day nafe tubeereko nga Nigeria because if at all you look at Nigerian players and their profiles you can't imagine you say this is Africa because you have Iwobi, Fulham, Victor Boniface, River Cousin, abadde agenda ku millions nkaaga is going to Nasa. Then we talk about this guy Lukman kwa Atalanta, then twinawo Lukman yali awani ku Nottingham mugundi banji can you imagine nti second team ya Nigeria singa bali bana Uganda ne third team basokuwa because Nigeria ina sambi banji abali muzi France League 2 abali muzi Spanish gundi nga banji bali muzi Almeria bali muzi nga tebayitibwa na kuyitibwa tebayina na mukisa guyitibwa ngene waffe babeerawo tuba tusinzana musi tuba tusimbudde tugamba nti oyo mwana bwati said talent but bali babategeka and bali well connected. Okay. Kakati mu bufunze Uganda bwebanga ensonga zitambuziza nga bwozogedde ekibinje jja kifulumamu. Yeah, that's we should be tulina okusaba tubeere n'omukisa 1 kisa kikulu nnyo mu nsi ekyokubiri tubeere organized twemebeera nakwerumaaluma tugende atuli organized ekyokusatu abasambi baffe beeweeyo ekimala nti fufe beera nonge eba clearance beeweeyo ekimala ekyokuna tulina missing chances zaffe tukozese chance because this is a knockout stage anything can happen oshegere so kuba omusajja kene neguzikira tusokuja nga ba underdog but when ngai twajja ku bisera bya disably we are underdogs but twajja tuli serious what happened serious nyo twa to create the situation there. Remember the game with this team this Congo Zimbabwe Zimbabwe yes Zimbabwe ze yaba kama biri yati banoleji musona yatuwa muko obuzibu then remember the game gatusamba mamane onyanga tuka kwa performance ngoizo mamane yatuka no government kana kasinga atemba discuss with abana ino game ti game ya fair ali nkulu abana bepika okwepika okwenjawulo katulina okubana ko sate epika okwenjawulo tewali gota swafa afagana na mu Africa kirungi kya Abafirika ne waba akubira Madrid yabera akubira mu Man City wajja waneeno bitabukamu bikyukamu that's the reality. Kakati Timo n'ekintu ekirala twogere ku tiimu yaffe ne ya Uganda ebadde n'abasambi era abadde nga batandise okwemanya yadde bamuzadde faces mpya ku national team era kati nga balaga mpya gyonna gye basamba batulaze nti like tiimu yeetegedde gw'osuubira tunagenda okutuuka mu mwezi gwe tugenda osambiramu
AFCON ono nga abasambi bonna tubalina nga bwe twabadde anti kyekyo nagambye nti obuzibu bwe tulina nti we lacking that consistency anti tuyinza natuuka mu AFCON nga kuliko abasambi nga 6 abali dropped one abamu bayinza oba tebalina na clubs kwe basambira mupiira 2 tuyinza otuuka mu AFCON ng'abasambi abamu tebali fit kimala 3 tuyinza otuuka mu AFCON mulimu abalina interests zaabwe mu ttiimu ng'oli agamba nti ono waatagenda ttiimu mba sigitegedde nga empita y'abasambi naye ekyukamu nga mulimu ono wa 4 musimanyana nakuyo golozi 6 ez'omudiringanwa nga mulimu bayita olumu nga tebabeesinga ku melt you know ate byonna bisoboka mu AFCON bwe tugendamu so kakati kyetulina okuba nga tusaba nti abasambi baffe basigaze teams zaabwe kwe basambira omupiira ekyokubiri tusigaze obumu nti zino games zetugenda baa tukubakubamuko tubeere nga tuli bumu zigenda tuyite eyo team consistency naye genda banga etuyamba. Okay, kati tulinawo n'abasambi abapya bagenda okuba nga basamba AFCON singa biba tebikyuseemu mulundi gwabwe ogusooka the likes of Judice Mugabi, Bobo Sibyaruhanga nga babayise nga tebikyuseemu ne bajja kakati tusuubire nti baba omutendesi amwesize n'amutandisa mu mupiira nga tagoberedde biri byonna like Travis Mutyaba osuubirawo performance ey'omuggundo oba era nga bw'okimanyi nti ffe Abannayuganda ekyo kyaffe anti kati era Judy wojjanga ogenda samba mu AFCON olina onoonya ttiimu ku Bulaaya because weetaaga ssente toli mwana muto kitegeeza nti okunoonya ssente olina okuba ng'osambya akapiira funeka sign on fefule neka contract ka myaka 2 akasobola okuwa ku ssente ezisobola okuddabuluza obulamu kitegeeza ki tolina okujja n'oteekawo performance. Travis mwesiga oyo siniye era kwolwo Travis gwe kwolwo anko obimanyi oba obimanyi oba olinateekawo mbeera akimanya golo APL kati kitegeeza oba olina oteekawo embeera asajja bakulengere ekituufu salira Abanigeria awo. Okay, Timo kimu bibiri nga tumaliriza tuwunzika sheno message ki gy'olinayo ku ttiimu y'eggwanga ku national team y'eggwanga beteekateekera AFCON wa 2025 mwaka gwo? Message esooka mbagaliza ebiseera ebisinga njagaliza nnyo ttiimu yange ebisinga nga Uganda sooka nkyagaliza ekisinga. Ekyokubiri message gye nnina eri abaana abo banaye tukuume nga buli game tugisambe nga final. Manyi game ezo zitambuza abasambi bangi buli muntu yenna n'afuna omukisa ogenda mu AFCON just know olikolerera bulamu bwo kimu kubukyusa obwo bulamu osobola okusamba game emu bweti one game no signing a contract eri worth $1 billion one contract era nze kyova ngamba nnyo abasambi b'akapiira bonna whenever was stepping mu kisaawe make sure nti kyokola tosamba mu bino era newala nnyo gamba omusambi nti saagenda osamba akapiira nga oli musambi w'amaanyi siniye mbusaale ero ngenda samba mukko ako koosambye mukko akatono kasobola okufuula omubi. Abantu ne bagamba no gali tamanyi kapiira tasobola abantu batandika okuyisaamu amaaso ne buli w'okwata n'oyambala engatto yo n'oyingira ekisaawe make sure nti omupiira gw'osambye gusobola okwagaza abantu abalala 10 gusobola okuteeka ku step gusobola okukyusa obulamu bwo. So buli mwana alina agenda steppinga Katonda gw'anaayamba n'ayitibwa ku AFCON make sure nti ky'osamba kikyusa life ya famire yo kikyusa life y'obulamu bwo kikyusa life ya buli muntu akulinaanye. So I wish you the best but I trust you guys mujja kikola. Okay, Timo nga tuwunzika nga tera obubako ng'omaze tuwa obubaka obwo kino ekibuuzo kiva mu nze nga nze gwe nga ggwe kale n'abagusinga kwa kibakwatako gwe nga ggwe mu kikopo kino ani golaba ali ayinza okukisitukiramu gwe nga ggwe ekyafukoni eky'omwaka guno? Of course basically ntipinga Uganda okubeera okumpiipi nga ttiimu yange national team gye njagaliza but ndowooza muko ttiimu ya Morocco eyo eri kind of organize tusinga
yeah bali organized nnyo then I can talk about Morocco Nigeria ne team emu je simanji egenda kuva but wajja vayo team endala egenda challenging ejo kuleta wao kukibeera tubulwamu team eyo tubulwamu musumbu ngazi Madagascar ezajja wabirawo musumbu yalina okuvaayo okay alright tubadde ne Timo Sports Brown Skin Events YouTube channel ashime musige ennya lyange ekyenyizo okujusa kiri kimu gwe yagala ebyo mu kisenge bikozesebwa like curtains masuka bed covers duvets byonna ojja kubijja wali Climax mattresses and beddings wali Kasubi Hoima Road nga wakava mbitala boti itayoko weroboze nawo mwana adda ku somero ebikozesebwa byonna webiri makesi biki byonna itayoko olabe Brown Skin Events we sign out.